From the red earth where the sun meets the sky, conquered the Peter stands tall with Entebbe Kawempe South Masaka Municipality Kimanya Kyabaki Mityana District eyakagabo eri bannaffe mwenna ababadde batambula batagala muyina omukisa okwetereeza nze mbadde manyite gukyawera na mwezi naye deputy president bw'aba agambye mwezi tugende n'ekigambo kye. Abamu ku babaka abateereddwako obukwakkulizo ekibiina kibalumiriza nti bamaze ebbanga nga beebalama enteekateeka z'ekibiina kyabwe nga n'olukuŋŋaana lw'eggulo tebaalwetabyemu yadde okusindika okwetonda. Ababaka bano kuliko omubaka wa Kimanya Kabonera Dr. Abedi Bwanika, omubaka wa Ntebe Munisipaali Michael Kakembo, omubaka omukyala wa disitulikiti y'Emityana Joyce Baagala Ntwatwa, omubaka wa Kayempe South Kasiwe Bashir Mbaziira, omubaka wa Bukoto South Dr. Twaka Kagabo, omubaka wa Njeru Munisipaali Jimmy Lwanga n'abalala. with a pen as your weapon and truth as your guide. You fight for the Balamusizaako bannansi erinnya yenze Kankaka Emmanuel Peter oli ku Media Choice Telefina. Vidiyo eno ngikoze nga ngikoledde abakulembeze ku buli mutendera ab'ekibiina kya National Unity Platform okusingira ddala omukulembeze ayitibwa Muwanga Kivumbi. Kyatulumye nnyo bwe twabadde wano ne tulaba olukuŋŋaana olwabadde ku kitebe kya National Unity Platform ng'oddidde obudde obwali weereddwayo ku bintu ebiruma bannayuganda bye batunuulidde mu kukyuka kw'obukulembeze ng'obuwadde ebintu n'abantu ebitagasa. Ssebo w'ekitiibwa Muwanga Kivumbi, era ebyo ebintu bye wabadde obudde newankubadde wabaddeyo ebintu bingi ba state sponsored journalists abajja mu nkiiko za NUP nga bazze ku reportinga bibi byokka era bakapchalinze ebintu bitagasa bantu. Tuyina ekintu kye tusuubira kati nganze I for one ndi munnamasaka kyatulumye nnyo okulaba ng'olukuŋŋaano lwabadde ku kibiina kya National Unity Platform obudde n'amawulire byonna byakapchalinze kintu kifaanagana nti mmwe mwogera ku bantu abanyazi ababbi abali totally proven that si basiimu si beesigwa tebalina kye bagatta ku ggwanga mu byobufuzi ate nga balina history ey'okulabika nti bo bannanfuusi. Kati ow'ekitiibwa Muwanga Kivumbi obunyiivu bwaffe buliwa? Toddira budde bwaffe ow'ekitiibwa, toddira budde bwaffe. Mazima obudde bwaffe mwe tulowooleza nti kati mu strategizinga okutujja mu mbeera eno gye tulimu ffe abamu abali mu buwaŋŋanguse nga sitweyagalidde. Tulowooza nti buno obudde si bwakozesebwa kwogera ku Abedi Bwanika. Buno obudde si bwakozesebwa kwogera ku Bakagabo, ba Juliet Kakande. Si budde bwakozesebwa kwogera ku Bampuuga. Ssebo w'ekitiibwa, ebintu byonna bye mwayogedde weetegereza amawulire gonna gaakapchalinzeemu the only segments okujjako ba change journalists be basobola okukapchalinga biki ebyabaddeyo. Naye bassebo abali ku bukulembeze bw'ekibiina kya NUP I for one Kankaka mpozi nga siina banzi bakkiriza kye ŋŋamba enkyukakyuka tetwagala bwagazi nti lwakuba ggwe Mwami Kivumbi oyogera okusanyusa n'okukola amawulire ku lw'okwagala ekifo kye eky'obwa MP. Obukulembeze enkyukakyuka gye twagala ssebo teri ku level ya MP yokka, teri ku level eyo. Enkyukakyuka gye twagala teri ku kifo kimu kyabwa president nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atuula ku bwa president olwo enkyukakyuka tuba tugyakiivinze. N'olwekyo programu eno ngikoze okubannyonnyola n'okutegeeza nti kituluma nnyo nga tulaba the most important and valuable time which would be now is spent on talking about useless issues and useless matters. I want to assure you even the useless media captures only the useless segments and the nation does not pick the gist teba pickinga kinyusi. Ow'ekitiibwa Muwanga Kivumbi nkusaba leka kola nsobi za lutentezi abatudde mu kifo ekyo bwe baayagala okipersonalizinga n'okikozesa okulegitimizinga obukootikooti bwabwe n'okwegamba n'okwefuula ab'ekitalo. Nedda, akaseera kano si kaakwogera. Nsaba okutegeeza Mwami Muwanga Kivumbi nti ekyamazima ddala abantu be mwogerako nti beetonde first of all buli lwe muboogerako balowooza ba kitalo. Buli lwe mugenda ku kibiina kya NUP ne mutandika okwogera ku Mpuuga ne mwogera ku Simanya Abedi Bwanika ne mwogera ku ba Juliet Kakande Bakagabo Twaha baani abo, buli lwe mubawa mileage beeri kye baagala kibasanyusa. They look so important.
Owekitiibwa Mwanga Kivumbi owadde obudde bungi abantu abatabugwanira obawa n'ekitiibwa kinene. Already the populace, already the people, already the electorate, abantu abalina abasaawe eno abasobola okulonda, abalina obusobozi bw'okulonda, abalina obusobozi okukola decisions okulonda, abo babaawula dda mitwe, basajja babbi, basajja bannanfuusi, basajja bali bankwe, ensi yonna ekimanyi obulamu bwabwe bwonna okulya mu bannaabwe enkwe gwe mulimo gwe bazze bakola si wano wokka tebasoose kikola mu National Unity Platform bakikoze buli wamu buli muntu gwe babeera naye akakakundi. Saba kutegezaako Oweekitiibwa Mwanga Kivumbi gw'oli we Butambala. Nze musajja ayagala enkyukakyuka naye taata wange ekyamani we NRM we Masaka. Leka nkubuulire nja kukozesa akantu kano bakugamba Pooki naakulembedde nti ate Buddu yewa. Nze akugamba nkimanyi bulungi. Abo bonna boolaba akakundi k'abannabyabufuzi abava e Masaka bakadda ba NRM ogutali musango. Bo gye balya okutabula saako n'okukyankalanya ebibiina by'obufuzi tuleme kweseetinga kukyusa bukulembeze gwe mulimo ogubasasuza mwe bavuga emmotoka mwe baguza amasomero mwe bazimbye ebikomera mwe bazimbye ennyumba z'abapangisa. Genda e Masaka olabe abo bonna b'oyogerako kati saawa eno basajja bagagga era batuula ne bagula emyenge ne bakwana ne baka abasajja olw'ensonga nti enkwe zaabwe zibasasuza. Enkwe zaabwe ate sibe basoose okulya enkwe ne mu Bayibuli zaalimu kaakati saawa eno bwe kibanga enkwe tetusobola zirwanyisa ziribaawo zaaliwo nakati weeziri. Bwe kibanga tuleme kuziwa budde kubanga obuli bw'enkwe n'obulyakuzi n'okulimirira abantu mulimo gw'abantu abasinga. Ekitunyiiza era kye njagala okuleeta to the attention of the National Unity Platform. It seems abakulembeze ab'oku ntikko n'abantu bonna abali mu kibiina kya National Unity Platform omulakaagwa mugutadde ku bifo mwagala bifo. Everyone buli gw'olaba ayogerera ekibiina kya National Unity Platform agoba kaadi. Kakati ogenda okulaba singa ekibiina Oweekitiibwa Mwanga Kivumbi munaakizimbira ku entayisi excitement eyokubeera nti olina okwogera mu mawulire abantu balabe Mwanga yewaffe okwogera ensonga z'abantu kati okuwa kuvaako Oweekitiibwa Mwanga Kivumbi oli ku level ya strategy tokyayogera abantu b'e Butambala bokka baakuleeta tokyayogera Bobi Wine yekka yakuwa ekifo toyogerera national oyogerera n'abatannavaayo abasirisa abati okuyingira ebyobufuzi oyogerera n'abasuubuzi abataagala kubajjako bizinesi zaabwe era babeera mu bisenge byabwe ne bagamba omusajja ayogedde n'olwekyo kano kadde kakwogera national issues si kuwa bitalina makulu budde kuyizibwanika. Leka mbabuulire Oweekitiibwa Mwanga Kivumbi you cannot call mbu bano ba apologize. Of course waliwo ekibine mu Bukatuliki bakiyita batya saakiririgo bakiyita batya ekibi ekitasonyiibwa. Olaba Mukama Katonda tasonyiwanga Adamu mugadde n'Oveden lwakumulyamu lukwe nti mwe mugenda kusonyiwa bano kambalayirire fe abantu b'e Masaka. I speak because I'm a Masaka man. Eyo gye nava. I speak because I grew up in a family of politics. I know how this country has been run for the last 35 years. Zenina. I have 35 years. I grew up in politics. I'm telling you. Olwaleero Oweekitiibwa Mwanga Kivumbi. Ne bwe musonyi wa Bedi Bwanika, ne bwe musonyi wa Mathias Mpuuga tebasobola wangula kalulu. Ono politics gwe muliko. Reconciliatory politics is just a wastage of time. There are issues oba waliwo ensobi ezitali reconciliatory. Mubasonyiwe nga abantu bajja kwenenyanga Bwanika Abedi ajja kudda mu kanisa yasabe bajja kwetonda naye ekyobukulembeze right now. Don't waste our time telling us such things. Mwenga abakulembeze of course muina okukikola naye mukikolere outside the main events that make national news. Mukikolere at the level of the secretariat mubagambireyo oba mukikolere mu buwandiike ekikomeeyo. But when there is a communication that is going to the electorate fa abantu abakola decision saawe na akalulu nkawaani oba nkawaani concentration yaffe teri kubano. Njagala okutegeeza mwami Mwanga Kivumbi ebifo by'obwa MP bitono. Inze nnyina endowooza n'abantu abagala enkyukakyuka eyannamaddala nti eno system yeetaaga total overhaul. Bwe tutunuulira gundi statistics saawa eno ekibiina kya National Unity Platform tekirina concentratinga kuba MPs bali Buganda, tekirina concentratinga ku obwo obufu obutonotono mu Uganda right now. Nsaba okutegeeza Oweekitiibwa Mwanga Kivumbi nti nno mu Uganda
saawa eno mulimu ebibuga oba district ebifo NUP byalina okusimbawo abantu ebisukka mu 146 ku mutendera gwa district. Ku mutendera gwa so gwa MP ba MPs abasukka mu 5 nga sinabagenda ku level yabwa president nga sinabagenda ku level yabwa MP waliyo ebifo ebirala time bye tuyino concentrating ako right now saawa eno cities mu Uganda sako ne districts zisukka mu 146 NUP tulina abantu abawere 146 ku buli kifo ekyo lulite twabasobola kubanga it was a wave, it was short. We have had time to set naye kati tukyawo obudde ku secretariat tukyabuwa ebintu nga Abedi Bwanika tukyabuwa obuntu nga abanyazaabo nsaba kutegeeza mwami wanga Kivumbi nti aba abantu n'ababawagira babbi bannaabwe nze sitya kubayita babbi kubamba manya. I have evidence as a journalist ku bintu bye tunoonyereza that don't even make it to police stations nti abasajja bano benyigidde mu bukenuzi beegaggawaza mu buyaayi. Ezo evidence zirina bwegende e Masaka abantu abakyasinza okugula walagi n'okubba ebibanja byabwe tubamanyi. Abantu abakyasinza okubba ettaka ly'Obwakabaka bwa Buganda tubamanyi. Tumanyi enkiiko ze batuula, tumanyi ne baani. Kakati bano babulooka baaba abanene abali mu gavumenti abagula ebifo ye ne bamuwaayoko n'agulako wano n'azimbawo ng'omugagga wano wonna abantu aguzeewo. Obubbi wano e Kampala bwavaawo kati bali Masaka eyo bano bebe agenti. Naye concentration is yaffe nsaba tugiteeke ku bintu bino wammanga si kuba president bokka nti Robert Kyagulanyi wa center mbwatuula wano mu Uganda mwalimu ba president abafuga ennaku 2 asobolokera ku makya abantu ne bamuwagira military ne mutopolinga tulina concentrating ku bintu ebiri strong. Katonda atuwadde obudde abantu batuwadde benefit of doubt inze eyava mu family NRM ne bompa omulimo kati no Museveni nankubira kati nangamba va mu wanga nkusajja ofuke minister. I don't want to be part of a falling government. Nze sagala kubeera part of a government enyigiriza abantu kutuuka nage kunyigiririzaamu olwo bampita nsinika amannyo simanyi kyagwa ku baana abalala bali bawagira NRM ndeka. Kati saawa eno obudde bwaffe tulina concentrating ku districts ng'ogyeko ebifo by'owa MP Mwanga Kivumbi bimwogerera. Tulina cities ne districts ezisuka mu 146. Mu Uganda tulina municipalities eziwera 56. Tulina sub counties saako ne municipalities eziwera 12,200 saawa eno. Lwaki concentration n'obudde ku bintu bye tulina okwogera? Tulina buteeka ku kagabo. Tulina buteeka ku bantu ab'ekikula bwe kityo. Tugenda kutuuka tutya mu bukulembeze nga mazima bana abantu betuvuganya batuuka otutomeza okwogera ku bye tutalina kwogera ne tukozesa obudde obwo ne bakozesa media byonna bye mwayogedde media ne reportingako biri kubanga balibbo ogubasasuza gwego mukama waabwe abawa akasente balina okumuwa accountability nti mulaba kye nabakoze. Every time you talk about these people they are checking something. Bo already bateekayo cheeke yaabwe buli wabako ekintu kyokola bo bateekayo kacheeke because they have proof that mu providing the evidence nti nno bana already bakola already abasajja bali bankwe already kibasasuza kyekyo kati ate n'obawo obudde ekyo tekitusanyudde. Nsaba kutegeezaako omwami Mwanga Kivumbi saako n'abakulembeze ku buli mutendera gw'ekibiina kya National Unity Platform nti saawa eno tutunuulidde mu kulonda kwa 2021 ebifo ebirondebwamu abantu mu Uganda yonna okugyetooloola byali 2,775,152 ebifo ebirina okulondebwamu abakulembeze. Saawa eno tutunuulira ebifo ebisukka mu 2,277,152 mu biseera bya Dr. Besigye ebyo okuva 2006 ebifo byali bitono. Museveni azza splitting eggwanga lino okulwokuba nti ye yakimanya nti mwe bw'abawa bano abantu ne babatabula ayina bugurupu bwe obwasasula concentration yammwe mugiteeka mu kibuga n'abalekera buno obufu obutono wane Kampala ne Wakiso ne mwerabira ebiga goal. Obukulembeze tebuli ku mutendera gwa bwa member parliament w'ekitibwa Mwanga Kivumbi. Ekyo okimanyi naye okwagala ebifo kijja kuleetera okwerabira omulaka gw'oliko ate nga Bobi Wine okukulonda n'akuteeka mu kifo abaakulabye nti weetaaga omusitulireko obuzito obususse. Kakati saawa eno bwe kibanga ebifo bye tulina saawa eno okutunuulira biri mu bukadde 2
mu 2006 byali akakadde kamu emitwalo 28 mu kakaaga 2011 Museveni n'abyongeza ne biwera milioni 1.9 mu kakaaga yayongeramu almost ebifo emitwalo 64 2021 ne tutuuka ng'ayongeddemu ebifo emitwalo 48 ebifo ebyo byonna byakuliyetinga Museveni abikuliyetinga atya buli watuuka n'alabanga mumukubye ng'obuwagizi bukendedde nga splitinga district kyewuunyisa saawa eno wetwogerera Museveni saawa eno ali mu creatinga district endalezi mumanyi obujozi obuli mu NRM omusajja ali mu creatinga district 3 amanyiko 2 erinnya eyokusatu agimanyi na linnya atuuka n'okutema ewantu watamanyi bwe bagenda kukola ki kuyitawo right now mubuuza abantu b'ettololo saawa eno yakoze district emu bagiyita Mukujju district egenda okubeera musimanya Tororo County North ne Tororo County South ebyo just counties 2 zezigenda okubeera mu district emu endala bagiyita Mulanda district egenda kubeera mu Budama County South ne West Budama Central eyokusatu yakuliyetinze district eyokusatu tamanyi na linnya yasabye abajapadola bagende bamunoonyeza erinnya bajje waali abawe district kitegeeza ebifo by'obukulembeze be tulina okutunuulira okureplacinga ku buli mutendera tukome bukomye okutunuulira bino nti nze njagala kubeera MP eyo gye nedda ba MP bonna be tubadde nabo okuva mirembe gya Besigye batuyambye eki Museveni kyasinga okwenyumirizaamu nti ye waayagalidde waatema ti side eno kakati district ne side eno kati district awo naawezaawo majority kubanga ekirooto kya Museveni kutuuka bannayuganda ng'atuggyeko obuyinza bw'obutalonda president ekyo kituuse kimususse alaba kimuva mu ngalo kati ayagala parliament ne district ezo zonna azikutulemu obutundutundu atuuka okutandika okugaba obukulembeze ng'agaba akawunga kano ke yatugabira mu covid atuuka okubugabanga ku muli mutendera kuliko amuwagira kakati concentration eya NUP mujijje ab'ebitiibwa ku bifo fesi twogera mbuno lwakuba twagala sente nze mbonaabona byange sitwogera lwakuba nti twagala kaadi naye ebizibu ebize mu National Unity Platform abakulembeze mu concentratinze ku bwa president na birala bwe tubanga first of all I for one nze kankaka nze kino kirowoozo kyange sikkiriza nti omuntu muyita dikiteeta ate nenneetaba mu gavumenti ye wabula nze kankaka omuganda maama wange yanjigiriza nti omuzizi azimbya ttwe bwe kibanga saawa eno kyekiriwo nga tulina okwetaba mu bukulembeze n'abakulembeze betutendeka ku Leadership Institute tubawe we bagenda okutandika okuliidingira bwe kibanga tetwadvocatinga kutabangula ggwanga na mundu na kulwana na kwetema nga si kye twadvocatinga nzikiriza nti okwetaba mu kulembeze is part and partial of changing a system naye sirina kubeera selective bwe mbanga saawa eno ndowooza nkimanyi bulungi nti nga sinaba kulaba MP sinaba na kumanya gyasula neetaaga chairman wero C1 ba chairman wero C1 tulina bameka kweni UP muleme kugendera ku bino bikwate yes you have captured universities ku levels ez'abayivu you have captured universities ku levels ez'abayivu naye ate ku mutendera ogw'omuntu wa wansi twerabidde nti bwe tuva mu kulonda obwa president ne tudda ku MP waliyo municipalities waliyo districts eriyo ebifo bingi eriyo special elections eziteekebwawo ku lw'abakozi saawa eno bye tulina okutunuulira ku kyabalema tulina yaani aba-NUP kukyabakadde tetulinayo mukadde gwe tusobola abajjajja b'NUP tetusobola kusetinga nti buli district kati NUP egenda kuleeta omukadde agenda okukwesimbawo ku kyabakadde nze nkimanyi bulungi abakadde nabo tebaweereddwa mukisa omukadde okuvaayo babatiisa buli omu saawa n'omuntu omukulu asobola okwesimbawo ku kibiina kya NUP ne tugamba nti kakati ekyabakadde ku councils ezo zonna ne tutagenda wano ku butuuti ti ebifaananyi ne bimala okukubwa ne tukola laale ebyo ne biraga obuwagizi twetaaga ne tuyingira n'eri munda ewatabeera ziiraale ne tugenda ne tukuba obukiiko ne tugamba abantu baffe bwe tuwanzeeko eddusu ku kyabakadde bwe tuwanzeeko eddusu ku kyabavubuka bwe tuwanzeeko eddusu ku kyabalema ebyo byonna ebifo ebisinga so long as it is an elective position it must be the target of the National Unity Platform wabula kituluma nnyo ab'ebitiibwa
ng'abakazi mubasuuliridde ku mitendera eno egiri wansi. Have you included mutaddewo enkiiko? Lwaki mu kifo ky'okwogera kwa Bedi Bwanika ne banne bo ne baceekinga ssente zaabwe kaceeke ne bakateekayo abasasula n'abasasula, lwaki temugamba nti mu lukiiko lumu Oweekitiibwa Muwanga Kivumbi ajja kukyeyalinga ab'omu Buganda, ow'omu North akyeyaringire wali, kubanga dictator buli lwawulira nti muyina strategies ezo atandika obbakyankalanya. If now we have the ability and the time nga amasasi tegatandika okuvugira ku bantu, right now is the right time to start making the message. Ebijjulo bino bye tukola nti Yidi twakyazizza abantu, nti Easter twakyazizza abantu, biki bijjire kwegamba bivengamu message ejje eri abawagizi, kubanze someone who has not attended any of the meetings. Nze sigenda nko kavule. Nze kyemmanyi akalulu kange ngenda kawa omuntu omutuufu, ekyo kyensinga okumanya. Ebizibu byange mbimanyi, neetaaga manifesto nti Bobi Wine agimpandiikidde, neetaaga okuba bulungi, neetaaga abalange babeere bulungi, n'ebiseera by'abazzukulu bange bibeere birungi. Ekyo kyetaaga manifesto. Bwe mbeera n'akamotoka neetaaga oluguudo olutagenda kakuba, bwe kibeera kiseera kyankuba seetaaga kweraliikirira nti bannaye kati amataba bwe kibanga kiseera kya, bwe mbanga nnimye emmere yange neetaaga kumbuulira nti neetaaga akatale, neetaaga kumbuulira nti bannaye emmwanyi teyetaaga, neetaaga kumbuulira nti no seetaaga busosoze. Ffenna tulina okubeerawo mu nsi nga tulina equal opportunities. Neetaaga kumanya nti abasibe abasibira obwerere beetaaga kuta. Neetaaga kumanya nti eyakola ekkanisa teyeetaaga kubba bagoberezi nakozesa katuuti ate kulwanyisa bali mu byabufuzi. Ebintu ebyo mbimanyi nze nga nze. Kaakati okubikakasa obulungi neetaaga kutwala obudde nga mmanyi nti abantu benjagala tukwatire wamu okubituukiriza nga ntandikira kalulu kange, kubanga Bobi Wine ne Muwanga Kivumbi ne mwesimbawo nammwe muyina akalulu kamuukamu, naye ate muyina eddoboozi erisobola okuleeta obululu obulala miliyoni 5 ne bugenda mu kabokisi kaabo ababali emabegera be mutaddewo. Kati ba propagandist bo bajja kutandika okuteekawo propaganda waabwe. Mujjukire omuntu bw'oba ovuganya gavumenti ebikugoba biba bingi. Ekisooka buli kaseera obanga nkoko ya mutamiivu saawa yonna bakutta. Ekyo kyo bwe buzannyo bw'abantu abaagala okweremeza mu ntebe mu lukujjukujju n'empaka. Ekyo kyo kimanyiddwa. Buli mukisa omuntu gw'ofuna naddala ng'ovuganya gavumenti za Afirika olina okugukozesa to the maximum. Toyina guteekamu noise, that kind of useless noise. Oweekitiibwa Muwanga Kivumbi toyina kuteekamu ebyo. You use akazindalo, you start using a microphone to speak about useless guys like Bedi Bwanika. Nze ndi munnamasaka, nsaba okutegeeza nze nateekawo dda akasente kange, abantu nebamala ne baddamu ne balonda Bedi Bwanika. Lwendi musanga nja kamuwa. Nsaba bategeezaako bannayuganda mwenna ti I for one systems ze enfuga ezibaddewo mu myaka gino kyenkakasa nti Bobi Wine si musajja mukulu. Nzirabye kyenneetaaga nkimanyi, ekinnemeseza okutuuka ku kyenneetaaga nkimanyi, ng'ekikyasinza obukulu mu nsi ezaffe mwe twazaalibwa bukulembeze. Nga sinaba kwekwasa kintu kirala, akaseera k'obukulembeze bwe kajja nga nsobola okukakozesa okugatta eddoboozi lyange kukyusa obukulembeze nkakozesa. Ebyobululu bwe binaabeerawo akaseera k'obubbi n'amateeka ne bijja, nja kukozesa akaseera ako okusobola okumanya nti kano kaseera ka bannamateeka. Akaseera k'okulwanirira abantu ba bulijjo nga ffenna twebeereramu bwe kajja, era nteekawo ekyo ekigwanidde. Ate si buli kimu nti nkisobola, waliwo n'ebijja ne bimpitako buyisi. Kati nnyina okukkiriza nti eyeewa ez'omumba gwe bazikuba. Ate Oweekitiibwa Muwanga Kivumbi temutunyiigira ffe abababuulira amazima, temutunyiigira ffe abababuulira amazima, kubanga bw'ofuuka omukulembeze ne Kristo akugamba bwe bakuba ku lyeno n'eri eno lukola ki? Teekawo. Kiseera kya kubakuba ku matama gombi mu kubabuulira n'okubalambika. Temuli bagezi nnyo okusinga ffe abangi abagenda obbawo obululu, nedda. N'olwekyo mutuwulirize. Kaakati ssaawa eno nsaba n'obuvumu bungi nnyo temukigeza ne mukomyawo abantu ababbye eggwanga lino nga bavudde mu opposition.
muteeketeeka abantu bwe baba nga tebaliiyo ate basootingibwe. Kakati ebigambo nga kaadi bagitunda ebyo byavaawo. Bobi Wine ali mu kibiina ky'abasiyaze ebyo byavaawo. Sente ziyingira okuva ebweru zijja kutabangula ggwanga ebyo byavaawo. NRM erowooza mbu ebyo. Kakati Museveni agamba ndi w'amaanyi nnyo ebyo byonna nabijjawo. Ebintu byonna bye bagezezzaako okuteeka ku NUP tebikoze. Okutemula abantu babatemudde ne batuuka ne balaba nga abantu obuwagizi era tebabugjeewo. Bayagadde okutiisa abantu ne balaba nga era abantu tebakkiriza. Bayagadde okwavuwaza ne balaba nga n'obwavu tujja bugumira. Bayagadde okututeeka mu safe house ne bakiraba nga n'okudduka tusobola okudduka, okulwana tukusobola, okudduka tukusobola, okutiisatiisa tukulabye. Kati byonna biweddeyo. Bannange mutuwe alternatives, mutuwe alternative idea. Kuba sitwagala kulwanira mu bukulembeze, sitwagala kuyombagana na muntu. Time has come, ebintu bigenda kwekola byokka. Buli muntu alina ebimuluma, buli muntu alina ebirowoozo, buli muntu alina bw'ayagala okufugibwa. N'ensi y'ababuufu kati tewakyaliwo muntu yadde asobola kweka information. Ne bw'ojjako internet tuyiiya, ne bw'oyagala okutukuba emiggo tuyiiya, ne bw'oyagala okuggala ekibuga tuyiiya. Luli COVID yeyabataasa abasinga obungi. Kati we watagenda kubeera COVID tugenda kukola tutya? I request that the concentration of all people who want change, and they are seriously wanting change, not wanting something from change. Omanyi waliwo bannaffe bangi abali mu nkyukakyuka ng'ayagala ayogere ennyo bamuyite bamuwe ekifo, ayagala ku NUP bamulabe nti yakyasinze okugira, ayagala kaadi y'NUP bwe munaamumma kaadi oyo ngadduka. Waliwo abantu abatajja kukkiriza nti bw'abeera si ye mukulembeze abalala tebasobola kukulembera. Eriyo abantu ekikula kingi nga yaawo waali ali ku mulimo. Buli we muteekawo olukuŋŋaana ajja ye ali ku mulimo nga bannamawulire abajja okusaka ebyekisiru byokka. Abasinga baba ku mirimu ng'era balina gye balipootinga ekawungeezi. Buli muntu struggle alina ky'agyagalamu. Nze nyina okukkiriza ti munnabyabufuzi ne bwakeera nampa ssente tezigenda kungaggawaliza mu nsi y'abaavu. Uganda nga tuli baavu, nga mulimu okunyigiriza, nga mulimu ebibi bingi, tosobola kuzimba structure n'enywera nga banno tebali wamu naawe. Gwe abaana abo ne be banaasoma nga gw'oli mu kifo abaffe ne banyigirizibwa era ababaavu bagenda kutawaanya ababagagga. Ne babeera baana waka ng'obazadde n'ogaana abamu baweerera lwampaka ng'okigaanya okigenderedde. Bano b'oweeredde bafuna emirimu emirungi, gwe bw'onaafa n'ova abaana bajja kukwatagana ate balumirize bano. Abafirika balinamu n'eddogo, ono omwana asobola okuloga ono n'agamba ggwe wali eza kitaffe. Kati nze nnyina okukkiriza nti tosobola kubeera ku kazinga bw'omu nga gwaliko ng'era gw'ow'ekitalo. Era ne bw'obeera mugagga nga Bobi Wine yakimala, ebyaddala alina levu kwatuuse, buli kimu omuntu ffe kye tutalowooza na kulowoozaako already akirina. Naye tekitegeeza nti ate yasinga. Tasobola kubeera mugagga mu nsi y'abaavu ng'abalala banyigirizibwa ye ng'alya biceppere. That's why I think he gives himself. He provides himself for deployment. N'alabika. Nsembayo nga neebaza Bobi Wine. Abantu bano be mwogerako ba Bedi Bwanika, ba Masaasi Mpuuga, ba Nobert Mao, baani abo bonna. Ebbanga lyonna lye babadde mu opposition. Babadde beeyita ba king maker abo baseggona. Nga buli muntu ajja mu byobufuzi n'ajjayo omutwe nga bajja kabalaza. Bw'obeetegereza bali ba veranda politicians be bakuuma wano olubalaza wano ng'omukulu ali mu nnyumba munda buli wagezaako okubaako ayingirayo ku bwa president nga bamugamba lindako awo obadde oyagala ki? Ekiri munda eyo tojja kukisobola, ekiri munda eyo tojja kyova olaba ffe tuli naye ali munda naye tuli wano. Baagala nnyo veranda politics. Ekinsanyudde nnyo nti okuva Bobi Wine ne bajja mu bukulembeze takkiriza veranda politics. Ono ow'okutuutuula ekabalaza ng'eri munda emiitingi bwe balya tutandika okkanga abayingira nti ekiri eyo temujja kusobola. Museveni naavaako mulowooza NRM esoboka. Engeri Museveni gy'ataddewo obuyinza oyo wakumala emyaka 10 oyo 3. Omanyi aboogezi bajja ne boogera. Eno ensi tubirabyeko. Basadaamu baaliyo, Basaadi baaliyo, bakwata power ne bajooga ne bagula n'ebyuma ebinyiga abantu. Nalaba jjo kwa Saadi mbu yalina ekiwuma ekinyiga omuntu ne kimufuula chapati. Mu nsi ebyo ebintu gyebiri.
Kaakati nsanyuse nnyo okulaba nga Bobi Wine n'abakulembeze temusobodde gerera ku bano bakabalaza. Actually mubawadde ejjoogo baayagala baba dragging ffe tutegeere nnyo olina okubeera ne kino simanyi ogenda kukola constitution ate simanyi constitution ekoze ki byonna Bobi Wine yabigaana waali baayagala oyo agenda kukola bw'ati. Kaakati bwe kibanga omuyaga guyise nga Bobi Wine asobodde okubeera strong mu muyaga n'asobola okuguyitako, my dear friends, we expect a landslide victory next year. Atakisuubira simanyi oli mu nsi ki. Bwe kibanga luli n'ebizibu ebyaliwo Bobi Wine moved ente yagisikanga n'amagulu abiri mamenyefu ng'etambulira ku abiri amalala mamenyefu. Saawa eno nga kwegali ana yagayunga kumu kwe kukyawonyeramu abamuli munda abamuliira munda. We expect a landslide form of victory. Kaakati nkusaba owekitiibwa Muwanga Kivumbi n'abakulembeze muwulirize nnyo abantu ababakoledde, muwulirize nnyo abantu abali ku gurawundi, mweyagalize nnyo ebifo okusinga ebyammwe, mulekerawo okweyogerako mmwe tubamanyi, tukole saawa eno the unthinkable. Saawa Katonda agituwadde yakola ekitakoleka. Yenze Emmanuel Kanka Kapita mbajjukiza omukyalo omujjanjabi ayitibwa Senga Mukooki ajja kuyamba okujjanjaba endwadde nnyingi. Mukubire ku 0750 260 0750 20 60 00. That's the number to call. Jojja okubanga okubako okufuna Senga Mukooki ajja kuyamba abasajja saako n'abakyala abeetaaga obuyambi obw'obujjanjabi bw'ekinnansi. Yeze Kanka kambasibudde nja kubalaba ate mu kitundu ekirala. Ensonga ezo n'akatambi kano mu katambuze katuuka ku bonna abalina okusalawo ku ki ekiddako 2026. Mweraba. Kanka Kapita stands tall with his pride. For the ones without a voice, he takes the lead. A champion of justice, planting hope like a seed. Kanka Kapita, your name we sing. You're the fighter, the voice the people's king. For the poor and the weak, you pave the way. Your light shines bright like the dawn of a new day. Through the valleys of sorrow, you walk so bold, chasing the stories that must be told. With a pen as your weapon and truth as your guide, you fight for the people with love by your side. Kanka Kapita, your name we sing. You're the fighter, the voice the people